Soko demo ko. Sama funi ekifaananyi kya wakati. Bagamba bafunze oba aka n'oluuyi yesigika ati naffe balooye nakusi kubanga ettaka lino lyotiriddwa bbeeyi kati oluvannyuma oba tokyali very busy ettaka eryo lijjamu ssente n'okola ekyo kyowulira kyoyagala ku mutima oba mu unit trusts ezo ne bonds kyamagezi nnyo kubanga first of all zifuwa cash abantu tebatya kunyikuba ssente zirabika ng'ezitali nnyingi batikikira mupampola nekutanga n'obukadde 10 bugenda oyongera ku lizigenda taziwera buli mwezi bakola akaseera naye ekikulu ziri tebagenda kuzibba ziri z'otaddeyo tezisoboka ng'otazisangayo abawagizi ba Maureen Nantume bafanzi ba Maureen Nantume mikwano gyange mwena mbabuuzaako mwebale kubeerayo mwebale kwagala Maureen mwebale kuwagira emyaka mingi. Thank you so much. Okedde embuga sooka otubulire kyakutwalira ebbanga ki ogamba nti nina okukeera ogenda embuga? Nina omukisa ogw'amaanyi era nkyebaliza Katonda nti lunaku lwe naleeta ebbaluwa okusaba okusisinkana Katikkiro nali mmanyi nti ndeeta ebbaluwa ajja kundaba eyo nga show yange enaatera okutuuka naye yaŋŋamba nti kankulabire wano ofune obudde ate obwongera okulanga ebintu byo tekintwalidde wadde ebbanga bibadde biyitirivu ndowooza namwe mumuwulidde engeri gy'agamba nti nkwagala nnyo Maureen tebifunyeemu wadde obuzibu. Owulira otya nga Katikkiro akiikirira Kabaka agamba nti akufolowinga nnyo n'ennyimba zo azinyumirwa nnyo? Kyakitiibwa kirungi kyakitiibwa okubeera nga Katikkiro wa Buganda followinga Maureen Nantume ennyimba zazaagala azimanyi kyakitiibwa. Omuwadde ekirabo nga kiriko My Story okutukyali kuliko 21 Novemba. Yes. Sooka otuwulire weeteeseteese otya? Ndi mu kweteekateeka okw'amaanyi nno neeteekateekera show yange ng'ennaku z'omwezi 21 Novemba okunyumya olugero lwange. Ngenda kunyumiza abantu olugero lwange noti kuba kwasa nnaku saagala na nnaku naye just obbalaga nti bannange ne bw'oba ova mu kisooto kitya osobola okkimeekinga ate n'oyitawo muti gwe kuguma buli kyosanze mukubo n'ogamba oba kikyoba kiki ngenda kuyitawo awo ate ngenda kumalako. Buli wozuuka Katonda n'akuwa obulamu n'ozuuka ng'oli mulamu n'oddamu n'ozuuka ng'oli mulamu kitegeeza okyalina omugaso ku nsi kuno olina okulwana ennyo. Nze muntu atayagala kubeera mabega nze gw'olaba nwana buli ddakiika mbeere nga nnako wendi. Sooka otubuulire olina olimanyi Pasa Bugembe ku lunaku luli anaabeerawo? Oyo mwannyinaze wa Mbogo ajja kubeerawo bulungi ate nga ne ku nsonga eno yagimanyako lwakuba abadde agenda kutambula oba alayika yatambudde naye ng'ali mabega wange nnyo oba buli kimu ebisinga mwebuuzaako kola bwoti n'abantu bonna be mbadde nabo wano. Omanyi abantu abalungi abagamba nedda tokola bwoti bangi be neebuuzaako ku sheno. Oli mukyala ali celebrated in music industry. Sooka tuwe ensonga nga bbiri azikutuuseko mu music industry n'ogamba obangi veemu. Okukola atya? Ebyali kutuuseeko ne bikunyiga mu music industry n'ogamba oba okuyimba nkuleke. Siwulirangako nti kankuleke. Bintuukako ng'omuntu n'owulira ennaku n'okaabamu ku maziga n'obeerako down for some time naye n'okola ki? N'ozuukuka n'otambula kubanga mu nsi waawe sigenda sanga bizibu oba biki kubanga buli mulimu gwonna gulina ebyagwo n'okuyimba kulina ebyagwo kituukawo n'ofunamu by'ofunye then n'oyimuka n'otambula naye siwulirangako kintu kiŋŋamba nti okuyimba kankuveemu no. Ama bituufu ba producer bategeye kibatu abakyala abayimbi mu studio. Omanyi buli lwekusanga omubuuza ekibatu tukimalize tusiddamu kikubuuza ekyo. Tukimalirize olwaleero Maureen. Ama producer abasaba abakyala. Nze simanyi ba producer bange gyekolera nze simanyi tebakikolangako. Saagala kuyogera bintu bye simanyi. Bali manyi ogenda kubuuza studio yawe etega ekibatu kubanga nze gye mbeera tebabitega. Maureen oli mukyala Omuganda. Sebo.
waliwo abayimbi abayimba ennyimba ez'obuseegu mu lulimi Oluganda bakati bw'obasindikira kino kye oli mukyala Muganda waliwo abayimbi abayimba ennyimba ez'obuseegu ezivoola olulimi Oluganda bakati bw'obasindikira nina ekintu kimu era kyendiddamu kyenziramu nze simanyi kwogera ku bantu na bintu byabwe omuntu okuyimuka n'agenda akola ekintu ekyo aba ayagala ekyo okitegeera nze njagala kyendimu kukola kyempulira kyenjagala era kyekituufu ekirivu ekisembayo Baby Gloria enkya agenda official kufuna embaga ye ng'omuyimbi era oli maama omusajja muyimbi ate oli maama we wakati w'omusindikira omwana we mufumbo mwagaliza obufumbo obulungi ye n'omwami we Mukama abakulembere n'olunaku lwabwe olwo olw'ekitiibwa olw'enkya Katonda aluteekemu omukisa omuyitirivu buli kimu kibatambulire bulungi abantu bangi bagamba Mama Gloria ate nayina amaalo nama kituufu ekigambo ekyo kinene we bagamba nange bwe ndituuka okufumbiza ate nze nteeka nja kusukkawo buli omu alina engeri gy'ayagalamu omwana we si ekyo ky'oyogedde buli omu alina engeri gy'asanyukamu bw'akisusiza nnyo mukasita ku mwana we kati muwala waali ati bamutikisira omwaka oguwedde obuuza ali atya muki ali atya mumbeera muyitirivu kaakati tukoze tugaye tino kirisukka omulaba oyo okutuuka ki okubeera ng'omugaba oba tetunnaba wangi tulaba abayimbi generation yammwe esobo mufuse nnyo kubanga amanyiga nnyo Serena ki ekiri awo sisuubira omanyi buli kintu kirina time essaawa eno goal eri ku Serena okitegeera buli omu ayagala kuba Serena eyo tubeera tusaba busabi Katonda buli omu agimuwe era bwe banaaleetawo gundi endala ennungi era ojja laba nga abantu bagenda eyo essaawa eno waliwo Serena sikyo yes tewali nnyo nti no waliwo akakodi ak'amaanyi naye buli omu aba ayagala ayitekawo wayitire walungi tweyanziza nnyo tiketi bazisanga wa buli kimu kigenda kumanyikaawo maaso yesebo temutuyiwa naffe tubaliko tubawagira nammwe temutuyiwa konsati ya 21 naye sisobola kubeerayo naye tujja kubeerayo ffe ng'Obwakabaka mu buli ngeri buno tuli ku mulimu tubasabula si bwe mbagambye minisita ono ajja kubeerayo simanyi oba ow'ekitiibwa Kitooka anaasobola naye ono ajja kunkiikirira ndowooza abugubirizibwe ow'ekitiibwa Kazibe n'abalondoza bajja kujja kuba abantu bakwagala nnyo lwakuba nze ebintu binkutte y'ensonga yokka nandyagadde nnyo okubeerayo otuyimbira obuyimba bwonna obutunyumidde obuyimba bwo bumpoomera nnyo kale mwebale n'oggula certificate ey'Obwakabaka kabaka y'ekitammwe olukula kambuuze Karo Nantongo olukula ogwobadde oyogedde tuluyonka ki luyonka abaana baalwo baali bagamba lumyu obumyu naye amakulu gaakyo nti abaana balabirirwa bakadde baabwe kati kabaka y'ekitaffe kakati tulina okulaba nti emirimu gye gitambula kale bwe mukola bwe muti ne beetaba nti olina konsati naye n'otumayisa oyo obaani banojja nogamba mwami njagala kuwagira mirimu gya kabaka tikikola bubi n'akatono kwagaliza ekivulo ekirungi abantu mugende mulabe omwana muwala ono Maureen ekitabo ekyo kirimu bye nalaba bwali omuyimbi n'akikozesa tulina omulimu nze ne bannange kankyogere mu Lungereza our mission is to prioritize the professionalization of the arts. The professionalization of the arts. Gwe mulimo kabaka gwe yawa minisita ono. Era munda bambasinkana nenze nyambako mu Uganda wange ono. Bannabitone twagala bategeere nti guno mulimu gwe bunafuuka we buli tewali kirala kyonna ekiganye abamu abalooza nti ebitone tebikuze ate nze si bwe ndowooza ennaku zino ndabyewo enjawulo kuba kati olaba n'abayimbi abayimba edda Kabuye Ssembogga
nakati ngenda kukola gundi abantu abayimbidde twabeeranga awo ne tutinkiza bano abaakajja ne kati ndaba Mr. Kisimakula yakola egundi wali ku Serena abantu ne babula ne batuula ne si wa leero amazeewo akabanga Sindi yabadde wano yangambye amaze emyaka 2 kati waliwo n'abantu bennyini bannayuganda batandise okutegeera omanyi mwabe ebitono omukisa gwe mulina ebitone tebigooka okugooka nantuma okumanyi okugooka ndoza temukimanyi obambuuze Karono ng'aba atunudde mu bire ebitone tebigooka tebiseebengerera tebiggwawo nalabye oli yampeereza Tina Turner ng'alina emyaka 80 ng'ayimbira abantu ebitone tebigooka kyokola olina kuba nti gwe okireeta ne kitusanyusa mu mbeera eyo Fred Sebatta si ba leero Fred Sebatta agenda okuyimba nzira okuba gwe tewali na muzaale gwe kisoboka oba wali muzaale tukubanga wali mwana mutongo oyavula naye kaakati ennyimba ze bw'otuulaawo n'oziwuliriza okuzannya emizannyo ng'omukyalo ono ekyo gye gimu ku mirimu egikuza eggwanga wamu ekifaananyi bantu bameka abagenda okulya ku konsati ya Maureen Nantume nga 21 Novemba bameka kubamu akafaananyi abamu balina wano bannamawulire bano bonna bakwata obuntuntu bonna bafunamu bantu bameka abafunamu nga sinayogera na ku gavumenti egenda okuŋŋaanya omusolo naye abantu bonna abajjudde awo bameka kakati kyemmanya ali mu kwegezaamu abo bonna bajja okuyimba babasasula abazina amazina abakuba ebyuma gye bagula engoye bakyusa engoye ne bakyusa batunda engoye gwebamu akafaananyi olabe otegeere okuyimba kuno bwe guli omulimo era omulimo bwe gukolebwa nze nfuna amabaluwa oba 10 oba 15 ewiiki naye mu bbaluwa ezo ebbaluwa zenfuna ekyamazima zonna zinnema oluusi okuyitamu bano abakozi bange bakola bazifunza bankole olukalulu ono yagambye bwati ono yagambye bwati mubaamu ebyogera ku bwavu onaasaba mirimu onaasaba kumuwaza akutandika abantu batandika emirimu nga katikkira abawe ssente zitandika ona nti bangoba mu nnyumba ono kati okwaŋŋanga ekizibu ekyo n'okuwona obuswavu tulina okukola buli omu okusinziira mu kyasobola Katonda bw'aba yakuwa ekitone eky'okuyimba nga Maureen Nantume ekyo ky'olina okukozesa era tugamba abantu bulijjo ayagala okuwona obwavu asookera ku ebyo ebimwetoolodde leka kutunuulira simanya abavubuka abato bajjawo ne baŋŋamba ebintu ku bantu be batasobola na kusinkana Dangote abeera Nigeria oli musangawa Matsapo ono w'omupiira South Africa y'omu ku bannagagga mu Africa oli musangawa ne boogera abasajja bali eyo mu America ne boogera ebintuntu n'abaawano be boogera si buli lunaku ogenda kusangawa omukitandwe onoomusangawa kujjako nga bayisa bano ogenda kumusangawa sijuli ogenda kumusinkanawa n'olwekyo sookera mu ekyo ky'osobola okikole bulungi okinyiikize nga Maureen Nantume bw'ali omuyimbi n'akikozesa bw'oba omanyi bino ebya music n'owoomerwa n'olwekyo kiri eri ggwe munnabitone okulaba nti ogutwala nti mulimo that you are professional Lionel Richard alina emyaka 7 oba mugumu oba mu 2 ajjuza ebisawo yabadde Bungereza ebisawo ne bikubako abantu bayimbira tebaamulabako ng'ayimba nze nali mu university ng'ayimba zino zi stuck on you myaka mingi nnyo emabega akuba egundi ebinaka ne bijjula ebisawo naye abazungu nabo ate music aliko bamwagala kati kyembagambye nti ebitone tebigooka gwe gwogooka gw'omuyimbi if you are not professional you are not going to last ukimanyi ebitone kiringa nga bw'olaba
omusono waliwo omusono ogujjawo nga gwe guliko mune bwe ziba engoye n'olwekyo tojja kubeera awo ng'oyimbidde emyaka 4 nti babeere bakunoonye mutukula bakunoonye soroti kiyinza obutabaawo naye bw'obanga ogutwalanga mulimu era bajja kubaako lwe bakuyita Afrigo yayimbye emyaka 5 tewajjudde ne wabooga n'olwekyo bwe mbagamba nti our mission is to prioritize the professionalization of the arts ekyo kyentegeeza era mmwe bannabitono sijja kubavaako omanyi nze nsabula mpaka abantu lwe bagonda nsabula mpaka omuntu lwagonda mwe mumanyi kye mulimpa kale lemerako sigala mu mbeera zo obadde mukazi wa mpisa era nze Maureen mwagala nnyo teyekola busolusulu ebyo busolusulu saagala ddala kulaba munnabitono yeeteekamu obusolosolo saagalira ddala omanyi bano abaami mbagamba nti bw'obeera omwami tokayanira ntebe era bw'obeera omwami n'okayanira entebe kitegeeza tonaakunnyikiza mirimu kubanga ono Mariamu Ndagire teri atamumanye nabweru ne mukyaddondo ajja buzzi ne bagamba omwami wa Kabaka zze tajja kutuula eri mu kasana obanye abaami bwe musana tigubookya omanya nti oyo akoze kuba abantu bakumanyi bw'oba munnabitone teweetaaga kwekola busolosolo nti ensi ekutegeere kitegeeza tonaba kunnyikiza kitone kyo kampemuleyooko bwe naawe mula abantu bajagalale kaŋŋende mu kibaala tulwane abantu batugoberere babadde balwanira ki kitegeeza tonaba kunnyikiza kitone nyikiza ekitone bakugoberera emyaka 5 nga Afrigo bwe yabadde abantu bajje bajjuze ababadde mu Afrigo saasobodde kubeerayo nasubiddwa nnyo kuba nabadde mu mirimu naye natunuulidde obutambi nga nnoonya abantu abasusse emyaka 5 nga tebawera kimu kya 10 babaddeyo abantu abakulu naye be babadde abatono abalala bonna tebaweza myaka 5 lwaki kubanga ekitone baakinyikiza bane njogera Luganda oba njogera Lugereki nze njagala nnyo bannabitone bampummuza bansanyusa ennyimba zinsanyusa nnyo ennyimba zinsanyusa nnyo lwakuba mu Abaganda mwankubako akago sikyetaaya bulungi naye nze njagala nnyo nempummulamu bwe mukola nenkoowa nkolera ddala nno emirimu ne ginkooya naye njagala nnyo neewummuza naye kati ebiseera bimbula ate n'ekirala bano abakamera mulaba bano abagundi bano abakutte kamera nagenda nengenda mu Afrigo bwe naweza omwaka mu Bwakatikkiro aba Afrigo ne bakola twali wali ku Sabrina nengenda ne mukyala wange naye bwe twajja bwe okuzinamu ku mazina ndoza kamera nga 5 zaatutunuulira ne bumuvu bwange ne babunnemesa nga ntya kale bannabitone balungi bw'omala okukola emirimu gyo gw'obeera okooye ng'ate yazze n'amaanyi ng'owummulamu ng'osanyuka oba ogenda mu theatre oba ogenda mu konsati ng'eno ng'owummulamu ng'ate odda bujja awo no bannayo temutuyiwa naffe tubaliko tubawagira nammwe temutuyiwa